Asoso kufuna mu Bobi Wine ku TikTok buli omu amwegombye mbikuletedde songa omugagga Lwasa obujja bumukute dana nabatanzi akimukoze bibino songa Shila Gashumba ebyokumukwata n'omusajja omulala bitabuse era bwatyo nalwana akatambi ikakano kerabireko Brisher bwatyo avuddeyo naberanga naye yebaza abantu kuki mbikuletedde bampita Vicky elanga nsinzira ku Vicky exclusive buterevu nnyo wamu ne Wonderboy UJ. Thank you so much for subscribing mukwano video nkusabe jimpeleka like batonda bakuberanga ate ojikampeera tubeera proudly sponsored by Hajati Kalodo musomi wa dua asangibwa wakiso elanga esimu yesembya 067 eri mu kitabo kya Quran ku mukono gwa kono ensonga zonna azikumaliranga ate ye Biva Organic nacho unhealthy products basangibwa Access Building Raga Road opposite Hotel Studio Varo bajja kubanga bakujjanjabisa eddagala eri obutonde video bomaze okunyimpela ka like katandikirewo n'omugagga Lwasa Emmanuel City Tycoon w'ekibuga Masaka munange avudde bwatyo naberanga ayogera ku mukyala Dana Nabatanzi mbu basobola okukuwa family ey'abantu abasatu okugirisa omwaka mulamba n'okisobola naye okulisa Dana Nabatanzi okumala omwezi gumu bweguti nti kisobola okulemerera lwansonga mbu okusinzira ku mugagga Lwasa baba babbi bubbi era mbu atya ne kamera okusinzira ku video eno ngabo ngendo okubeera nga njikuwa kansoke njikutereko ate n'oluvannyuma nkomewo n'ebirala omwezi gumu famire ye erimu abantu bameka basatu bokka nga batono osobola okumentaininga bakuwa famire yo ey'abantu abasatu n'ogibeezaawo emyaka 2 okusinga okubeezaawo oyo omwezi ogumu naye nga bw'omanyi ababbi baba batya kamera. Omuwala Shila Gashumba bwatyo alwanidde mu club emu nga bamurecordinga akatambi nga alina omusajja omulala bwatyo nayomba nava mu mbeera natuuka n'okubeera nga alwana kino no Shila Gashumba kimujje mu mbeera era bwatyo nabeera nga asikankulayo omuvubuka ono abadde akutte essimu nga arecordinga kigambibwa mbu Shila Gashumba abadde alina omusajja atategeerekese wabula omuvubuka ono najja yesimu ye bwatyo natandika okubeera nga arecordinga bano ababiri wababadde batudde kati Shila Gashumba munange bwalabye omuvubuka ono nga amurecordinga bwatyo namulumba era namwambalira batakiriza mutakirize ngebyo mbitadde kubali Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajoininga TikTok aje buvuddekaawo abantu bangi batandika okubeera nga batandika oku appreciating era wetwogerera essaawa zonna ku olwaleero Bobi Wine ku TikTok ennaku ziri 3 nga ali ku TikTok ayina ba followers 17,000 wedduka kati munange abadde tavangayo kola video yonna n'abantu balala abebbali okujjako family ye era awo ennyini we yasinzidde n'akola duet ne mwana muwala amanyiddwa nga Tina omuwala ayitibwa Tina 08 wabula Tina buli muntu amwegombye agambye Bobi Wine watuuka okubeera nga alaba video yo nagidiwetinga akitegeeza nti gwe munange oli wankizo era oli w'amaanyi so nolwekyo comments zonna zibadde nga ziflowing nga zigamba nti Bobi Wine ddala kituufu olaze nti abantu abakola duets abakola challenges mu music wo oba appreciatinga era buli agenda okola ekirungi ogenda kubeera nga oyongera okuduetinga naye era bwe batyo abantu ne batandika okubeera nga basimira ddala omulimo agwakoze kankulekere Brisher ne mama we nga bebaza abantu bonna abasobodde bambi okubeera nga bagenda mu kivulu kye.
Nenza mabyampedde nakwanange mwanda z'omukwano bantu bange mwanda z'omukwano nze olwo natuuse nazze ku makya nebeerawo paka saa zaadobanga munaana awo nenziruka ng'ekifo kikalu nga waliwo abantu basatu nenziruka neŋamba kagende neebake natuusa otwo ne tubula nenkubira bano ki ekiriyo sawa nga 2 kino ngamba mulimu abantu nga 5 engamba wanje nade sigenda komawo ku shonga nabadde ntidde shonga ngenda giddukako naye mutima nagambye omukama ono atali anguzi era nga n'abantu bange ekimanyi gye bali ekijja kijje era nagenza okomawo zaba nakomyewo awo zaba zaade 3 kitundu naye nagenza otuuka ku mulyango babikwano nga sirina nawe mpita simanyi gye mwavudde kuba kyatuuse ekiseera nga abantu tewali naye simanyi gye mwavudde banange mwandaze omukwano. Thank you so much. Mwebale kubeerawo nze sirina kyabbawo maama okujjako mukama yekukasina ino gasasula bannaye tweyanziza nyo balikwano mwebale kwagala kaasi mwebale kunjagala banaye kunjagala wandaze omukwano banange ba tiktokers bannange mwabaddewo banaye mukama bwali amusinga okwagala songa ate amawulire agatali gasanyu omukyala okuva mu Saudi Arabia bambi bamuse ono nga abadde kadama mu kiyumba ekimu oluvannyuma abakama be mwana wattu omulambo gwe ne bagukumako omuliro era bw'atyo n'ayokebwa n'asaanawo bannayuganda abakolera mu ggwanga erya Saudi Arabia bavuddewe bati ne babeera nga batandika okwekubira enduulu eri gavumenti ayawane Uganda na buli muntu sakinomu gwe kikwatako ayina muganda we ku kyeyo ayina mwannyoko oba ayina omuntu yenna gw'ovunaanyizibwako ng'ali ku kyeyo nti munnange osaana obeere ng'ofukamira buli ku makya osabe mukama gwakukuumira owuwo n'okwongera okusaba gavumenti bambi eyongere okubabagira amateeka agaba protectinga naddala nga abakolera abawalabu bano kitalo nnyo nnyini ddala eri famire y'omugenzi mwana muwala ono eyafuddera bw'atyo n'abeera ng'ayokebwa bakama be. Era ebbaala eyo bampadde omulimu buli lwa Sunday ngenda kubeerawo ne night nga just hosting abantu naye nga n'omukulu Shiba. Thank you so much manager w'ebbaala bambi neeyanziza nnyo nzaani akolera mu kifo nga sisasudde bannange ba tiktokers bannange mwebale kumbeererawo. Thank you